Abakyala bagamba nti okukyusa embeera eriwo mu kiseera kino gavumenti ya Pulezidenti Museveni esaanye okutuula n'ab'oluuyi oluvuganya bwe babadde ennyo ku mbiranye mu kalulu akaakaggwa okusinga. Bano bategeezezza nti Pulezidenti Museveni nga bw'ali taata w'eggwanga lino yandibadde akola gavumenti ey'ekintabuli n'abo bwe babadde ennyo ku mbiranye n'alobolamu ebirowoozo byabwe ebirungi ebiruubirira okutwala eggwanga lino mu maaso. Mu bakyala bakkaatiriza ennyo ensonga eno kwe kubadde omukyala Terry Ntama Miriam Matembe, Shira Kawamala saako n'abalala bangi. Bano balaze nti abantu abataafuna mukisa gulonda awamu n'obululu obutaabalwa nti bonna bw'obagatta baweerera ddala ebitundu kumpi 45 ku buli 100, kale singa baba tebaweereddwa mukisa baba tebakiikiriddwa mu gavumenti. Kati bw'oba olina abantu ebitundu 5 mu ggwanga nga tebakkirizigana ne gavumenti, ffe tugaa nti ekyo tekireeta mirembe. Nolwekyo twandibadde tusaba nti embiri zombi abakkirizagana ne gavumenti n'abo abatakkirizagana nayo batuule wamu tufune gavumenti ey'obwenkanya ekwataganya wamu wakyayo ndigamba unity government. And you can see now President Museveni is determined more than ever to really release fire on us. Because somebody who says that we eliminate all opposition, what does that mean? And he exercises it, he puts it in practice by putting all these machines, all these people in town. We are fearing to go to town. So we are saying, and if the opposition is also saying, well, they cheated us, they will also see us. I mean, this is fire. We cannot have this fire in this land. It is not worth it. It is not necessary. And that's what we are saying. There is a need for humility. Abakyala bano abadde abanyikaavu ebyensuso nabo bavumiridde ekyamagye okuyibwa ku nguudo ne bagamba nti mpaawo mirembe gyankomeredde giyinza kutuukibwako. Uganda siri ya muntu omu ate mwami Museveni ne wetuze tumulonda ffe tubadde tumusasula ne kakati ffe tumusasula n'abasirikale abo bonna banagamba okutta bannayuganda alabe nti bonna bamuwakanya baveewo abo bonna naffe ffe tubasasula. Kati ye n'aleeta emundu nati njagala kugamba Museveni emundu era sikulu kyegamba nti omukingi taliwo ku lw'embundu z'ayina, taliwo ku lw'amaanyi g'ayina mu mundu, mu machine guns, mu ssente. Kinajjukirwa nti Pulezidenti Museveni azze akangaza ab'oluuyi oluvuganya gavumenti ye era wano abakyala bamusabye okutta ku bigere engeri gy'akozesaamu ebigambo bye. Embundu ezo n'amasasi ago akakane ebintu ebyo byonna yabigula ssente zaffe ez'emisolo ffe ababisasula. Teyava lwakitula ne ssente. Oyo atugamba lwakitula yonna nga bwagikulakulakanye. Ekino ekyokwogeza ekifuba, ekyogeza ekimama oba ekyokwogeza okuga nti abantu balina obunyiivu nnyo tekijja kuzimba ggwanga lino. Lino eggwanga lizimbibwa ku bwenkanya, ku bukkiriziganya ate n'emirembe. Kyetwagala ng'abakyala b'eggwanga. Ebigambo byayogera bikuma omuliro mu bantu. Kati bwagamba nti mwe opposition muli basulu ngenda kubamalawo. Kati awo aba opposition olowooza balowooza batya? Abakyala bano be bamu n'akakiiko k'ebyokulonda tebaakatalizza bwe baakalangidde olw'okulemererwa okutuusa ebyetaagisa mu kulonda mu budde ssaako n'amannya g'abamu ku balonzi okubula mu nkalala nga bwe kyeyolekedde wano mu Kampala mu kalulu akaakaggwa.